bwetogera kati nga akadde ka mwami Sseete Buhabulwa awamu ne mutabani we Muhoozi Kanyarugaba kalabika nga kaweddeyo bye babadde basuubira era babadde bagezaako okubuusabuusa bannayuganda n'okutufuula batategeera. Tulabika nga essanyu lyaffe n'essaala lyaffe lituuse. Mwami Sseete Buhabulwa n'omukulu Muhoozi Kanyarugaba amaaso nabo gaakubamyuka ng'engeri gye babonyaabonyezaamu bannayuganda nabo bagenda kuloza ku kyenjawulo ekibaddewo era tusuubira nti eno ICC kyeri mu kukola ekigenda mu maaso okubanga ebawandiikira ekibaluwa ekibakoowoola bajje bennyonnyoleko ku mitemu erigenda mu maaso mu ggwanga lino Uganda kyekigenda okuvaako okukulemberwa era kyekigenda okuvaako essanyu lya bannayuganda. Naffe tweyagaleko, naffe tunyumirweko. Basajja nga batutigomezza, basajja nga batulaze nti tulina kye tuli naye kaakati tugamba nti tusimbudde. Mwami Museveni akaddeko kalabika nga kaweddeyo. Yenna muvuganya, it is a matter of time ajja kutuuka ekiseera abiveeko oba asobole omukompromisinga. Kubanga kyannaku nnyo okubeera n'omukulembeze avaayo nga mwakava mu kulonda naga nti ekibiina n'abawagizi ba National Unity Platform abo ngenda kubasaanyaawo, abo tebaliiwo, I'm going to crush them, they won't be there. Omuntu omukulembeze ng'olina ensanga naawe olina abaana nga naawe wennyini wajja n'ovuganya obote ne batakutta n'obeerawo mpaka lw'obadde mu buyinza emyaka 4 naye nga tewaliiwo akusse, gwe n'olowooza nti omuntu yenna bw'anaavaayo olw'okuba takuwagira ayina kufa bufiyu era talina ddembe lya buntu kubeera mu Uganda. Eyo ye fundamental change. Eyo ye fundamental change. General Museveni gye yagamba nti tugenze mu nsiko okuleeta fundamental change. 10-point program ze mwayogerako nga nti ebitututte mu nsiko okulaba nga tufikisinga ebintu nga bino ng'essaawa eno tewaliiwo kikolebwa oluvannyuma lw'emyaka 4. Abantu oba ogenda kubagamba ki? Bw'obanga wafuna omukisa Katonda n'akuwa obuyinza okuva mu 1986 okutuuka kati ogenda kuyingira myaka 4 mu buyinza, abantu bannayuganda oba okyabaagaza ki? Era kiki ky'oyinza okugamba nti mu myaka gino gyonna 39 egikunukiza myaka 4 nti waliwo ebinnemye bye neetaaga ekisanja ekirala mbimalirize? Bwe guba nga si mululu. Ate era tolabangayo muntu ayina mululu ogutaagaliza n'omwana gwazadde, kubanga mwami Museveni senga yali ayagaliza omwana gwazadde senga yavadda mu buyinza n'aguluminga omwana, naye n'omwana yennyini gwazadde tamwagaliza buyinza. Era kyova olaba asigala naye amuzannyira ku mutwe nga bwayeyongere okubayenga time mpaka Mungu lwali mujjulira ng'ali mu buyinza ng'ali mu ntebe. Ate tafaayo. Tebakulimba nti mwami Museveni afaayo ku future ya family ye n'abaana be n'abazzukulu be oluvannyuma lw'obulamu bwe. Ekyo tekimuli mu bwongo, kubanga singa kyamuli mu bwongo it is a high time for him to think about that. Naye ebbanga lyamaze mu buyinza n'okuba kati nga bamumanipulatinga ne bamukozesa ensobi zino zonna eziri open, kubanga Museveni wa 1986 ku 2006 yali tali bw'ati. Era nkakasa nti mwenna abamu ku basinga abalaba vidiyo eno between 1986 ne 2006 mwali muwagira Museveni. Between 1986 ne 2006 mwenna abasinga abalaba vidiyo eno mwali muwagira Museveni. Lwaki? Ebyo bye yayimirirangako bye yajjanga atugamba from that time, ebyo bye byamuwagiza abantu. Naye olw'okuba nti yava ku mulamwa nga tewaliwo kikolebwa ky'oyinza kuteeka ku minzaani n'okiraga abantu, aba alina kuva buvi mu buyinza, kubanga Uganda ebaddewo ebbanga ddene. Kubanga mwami Museveni yennyini bwe yali akajja mu buyinza yayogera n'agamba ebimu ku buzibu. The cancer of Africa and the African leaders is because when they get power, they do not want to leave power. And he described that as the biggest problem that Africa was facing.
leaders that are incompetent and they stay in power and they want to die in power. And that's exactly what he's doing. So it is simple mathematics. Nti Mwami Museveni yali mukupanga engeri gyagenda okwenyoleza mu buyinza oluvannyuma lwa myaka 2026. Ate era wano we muyina okulabira kubanga ffe abalina galubindi ennene tukiraba. Kubanga ebintu ebikola bibadde biyamba Mwami Museveni okwenyoleza mu buyinza bibadde bintu nga 3 oba 4. Ekisooka ye poliisi, amagye n'ebitongole ebirala byonna ebyokwerinda. Ebyo byonna abirina mu nkwawa. Bw'avaawo n'akwata akakiiko k'ebyokulonda n'abawa omusimbi gwonna, n'akwata abawagizi bakkaada baani bonna nga bo bawagizi b'NRM be basooka okufuna emirimu mu Electoral Commission. Kati ate bw'atuuka okunoonya akalulu n'adeployinga the entire state machinery okumunonyeza akalulu. Kati omuntu ng'oyo ogenda okumuwangula otya mu kalulu? Nga chairman w'Electoral Commission yamulonda, amuddirira yamulonda, akakiiko konna yakalonda. Okugula obululu gye buva gavumenti ye yebumonitoringa, yebupulintinga n'ebuleeta. Okubutransportinga okubujja mu kifo kimu okubutwala ewalala, abawagizi be bennyini abali mu bitongole eby'ekuumaddembe era be babutambuza. Bwe butuuka okubalirwa n'okulangirira ani awangudde, musajja we gwe yadeployinga ali mu nkwawa yasoma ebimuweereddwa nti soma bwoti. Era kyobula mu interview yange yayita nabagamba nti Mwami Museveni already bamuwadde dda 73% in 2026 general elections. So the problem here, the problem we are facing here in Uganda is leadership problem. Obuzibu bwe tulina obunene mu Uganda wano is leadership. Tewaliwo obulala. Kubanga eggwanga lyaffe gagga. Tewaliwo kya bugagga wano kye tutayina. Oba cobalt, oba copper, oba diamond, oba gold, oba mafuta, ebyo byonna tubirina. Naye on top of that, ne tubeera ne population tuyina ennamba z'abantu ezimala okusapasinga ebintu ebyo byonna okubikozesa ne tubijjamu munansi n'abifunamu. Ne tubeera ne population 75% young population bali below 35 years. 75% of the entire population of 45 million people. Amawanga agasinga n'ensi ezaakulaakulana agali mu G7 gasafalinga kubanga kiri vis-a-vis nti bo boolaba nti ensi ezimu ezisinga ezo eza Europe, eza North America zosanga ng'ate 75% ye old population ng'ate 25 ye young population ng'ate bo balina obuzibu obunene. Naye ffe mu Uganda it is vice versa, naye ate tuyina the poorest citizens in the country. Mubeera mu nsi nga munnansi munafu nnyo nga talina namaanyi, talina wasobola kwekubira ndulu, naye ng'omugwira alina obuyinza n'obukola mu gavumenti, n'obukola emirimu gya gavumenti, n'okusalirawo mmwe bannansi biki bye mulina okukola. Eryo ly'eggwanga lye mwalwanirira ne bannammwe ne mugamba nti tufiiriridde, tugenze kufiirira ggwanga. Ebyo bye mwafiiririra muggyeko abannansi obuyinza bwabwe. Mwami Museveni akimanyi bulungi nnyo nti baatuula ne bakkiriza kye bayita multi-party system, ne mukkiriza nti tugguddewo ebibiina by'obufuzi, nti era abantu baddembe okweyagalira mu bantu mu bibiina bye baagala n'abantu be bawagira. Why is it a crime for any individual, for any Ugandan to support Bobi Wine? Why is it a crime for any Ugandan to support Besigye? Why is it a crime for any person to support Museveni or your son? Omuntu yenna okuwagira omuntu gwayagala. Why is it a crime bw'aba tayawagidde ggwe? Why is it a crime? Is that constitutional? Oh, it has been scientifically proven that it is only NRM that has immune to be supported in Uganda. Ife abantu abawo omusolo
We who are taxpayers, chituluma nnyo kubanga mwatulemesa okukola business zonna mwazigala n'emisolo gyammwe. The arrogance, the level of arrogance from the tax body, the impunity there, you cannot talk to nobody. They cannot listen to you. Businesses are opening today and they're closing tomorrow, and that's normal for NRM. Businesses open today and they close tomorrow, and that's normal for you guys. So which sweet words bigambo chibi mwagala tukozese for you to understand? Which language do you want us to speak so that you understand? Uganda, which was previously described as a part of Africa. Where is the part of Africa? Where children are not going to school. A part of Africa where there is no hospitals. A part of Africa where the infrastructure is the poorest in the entire East Africa. A part of Africa where corruption is the order of the day. A part of Africa where its leader is an advocate for corruption. When the IGG comes out and say we are going to start now fetching and arresting the corrupt, you as a president, you come out and say leave them alone as long as they are stealing and they are investing this money here. Come on. You will never understand the pain we go through to survive, because God may not give you a chance to live our lives. You have been in power for 40 years. You may not get a chance to establish a small business. You may not get a chance okulinyako boda boda oba okulinyako taxi. Oyinza obutafuna mukisa okutwala omwana we mulago n'afiira ku seminti ng'omulaba. Oba okutwala omwana kyemuyita health center 1 or 3 or 4 5 zonna eziri ezitamulimu basawo temulimu ddagala temulimu kirimu. Goyinza mwenna abali kuno abawagira NRM muyinza obutafuna mukisa ogwo ku experience nga kintu kino. But not until you experience it ojja okutegeera. So the problem of Uganda is not the people. No. It is leadership. Once we solve the issue of leadership, okuva ku mitendere gya wansi mpaka waggulu, we are a good country. We are a good country once we solve the issue of leadership. Because it is not about resources. Democratic Republic of Congo has all the minerals, have all the resources, but they are lacking leadership. And the country has never been stable. So it is the same here. We may have everything, but as long as we don't fix the issue of leadership, we have a gap to close. And that will take ages. So, ebyo byonna ebyogerwa National Unity Platform, abawagizi baayo, Futu Soldiers, tugenda kubakwata, tugenda kubatta, buli anakwatibwa nga ayambadde ebyambalo bino byonna, tugenda kumutta, Bobi Wine tugenda kumutta. Nze nkimanyi bulungi nnyo omuntu ali ku level ya Bobi Wine bw'aba yayingira mu bintu bino, okufa is not something you can threaten him with. And if I may ask you, mwekummwani atagenda kufa, it is a matter of time. It's a matter of time. Mwami Museveni abasomesa ba ababiri ab'ebyobufuzi muwali mu Julius Nyerere ne Obote, Milton Obote, abasinga enkwe. Two people that taught Museveni politics are the most hypocritical people. And you see the hypocrisy in these people. You see what Obote did to Baganda and to Uganda at large. You see what Obote did. You see what Museveni did against Obote, who was his master. Museveni worked under Obote's regime. And he was well off, driven, escorted in a Mercedes-Benz. He was never a common man. He was never suffering. He was never suffering. He was a diplomat. He was accessing all the good government, benefits. He was never badly off.
naye obudde bwe bwatuuka nga mwami Museveni nga Amini ajje Obote mu buyinza, Obote yaddukire Tanzania. Era ensonga lwaki nze nkugamba nti Mwalimu Julius Nyerere yalina double standards ate yalyamu enkwe. Nti kubanga Idi Amin bw'amala okuoverthrowing Obote n'abeera Tanzania, yagamba ngo Obote buli kaseera nga addressing Obote as the current president of Uganda, nga mugamba Mr. President Dr. Milton Obote, when do you want to go back to Kampala? When are you going back to Kampala? Ngati yali akimanyi nti already Amin yali overthrowing Obote, era Amin was in charge of the country. Ninga mugamba Mr. President. Era Kambarage Nyerere bw'amala okuyambako Obote n'akomawo wano, ate Kambarage Nyerere oluvannyuma ate akwatagana ne ba Museveni ate ne bakola enkwe okulwanyisa Obote bamugye mu buyinza. Kubanga meeting zonna peace agreement sijui what oyo Katemba yuna bamuzanyanga ne Nyerere until Nyerere was thrown, until Obote was thrown out by Tito Okello Lutwa. Then eventually Museveni came back. And Museveni came back here as a victor. Yet wali ati yagendawo ngatese mirembe akola bichi. And a lot of people died during the guerrilla war. Innocent people. And the reason why people supported Museveni, I said it before and I will say it now. It was because of what Museveni told the people. Museveni ebintu byalimba abantu nti byalwanira bye byamuwangula olutalo. Era ebyayamba Museveni okuwangula olutalo yali timing. Kubanga abantu nga bavudde mu kavuyo kali akali 1962 obu independence ze tugende mu 1966 waliwo akavuyo ako Obote Saidad Mutesa atugenze mu 79 Amini uyo tuze mu bange lyonna Obote 1 Obote 2 Amini Museveni Tito Okello Lutwa byonna abantu bali bakoye duka yeah, you know, ya in ya out okufa okutingana abantu ne baga nti maybe ono omwami ono Museveni agenda kutuleetera mirembe. And that's why people supported him. Naye kati mbuulira the 10-point programs bajjirako biriwo ebikoleddwa tebiriwo. Kubanga bw'obeera ng'olina cabinet ng'ejjudde ba convict, ng'ejjudde abantu abali indicted for corruption, naye nga you are still serving with them. Ate ng'odda ku kadaala n'ogaa nti bannaye abalyake biki nkoye nimechoka na wayizi wewe nimechoka wapi? That's a total lie. So my advice is very simple. You cannot fight a slogan. You cannot fight an idea. And certainly you cannot fight an ideology. You will take time. Musobola okukola bye mukola, musobola okukola ebintu byonna ne mukola amateeka agaba favoring agakola ki, but you cannot fight what is in someone's mind. Kubanga the method you are using, a method gye mukozesa to conquer people. Nti kati tuwalumye ono tumujjemu enjala ono tumutte ono tumukole ki ono tumuwa obutwa ono tukole ki. That is the wrong method. It has never won people's hearts, but rather to create a division and a big gap between you and the people you pretend to be helping. So therefore, it is not late for you. Era omuntu yenna alowooza nti Uganda is a democratic country, therefore tuli wano ebintu bitambulamu abantu bagenda awo ne banywa emyenge ono n'agenda n'alya embizzi ono n'agenda wa biki, because omuntu asobola okumuvinga okuva wamu n'alinnya boda n'agenda wali ekyo si mirembe. What they call peace is more than that. Emirembe okubeerawo mu nsi abantu balina okuba nga basobola okufuna emmere gye balya ne bagirya. Abantu balina okuba nga basobola okukola business ne beziyimirirawo. Abantu balina okuba nga government ebayambako to establish business ne babeerawo ne bakola. Abantu balina okuba nga basobola okutwala abaana baabwe mu basomero. Abantu bwe balwala balina okuba nga basobola okugenda mu malwaliro ne basangayo abasawo ne basangayo n'eddagala.
abantu balina okubanga basobola okufuna value for money ku misolo gye bawa ne balaba nti kati wano tuwadde emisolo gya bweziti era tugirabidde mu makubo mu malwaliro mu masomero mu kukulaakulana mu kuzimba public service abakozi ba gavumenti basasula bulungi ebintu bye bitegeeza okukulaakulana kw'eggwanga. Okukulaakulana kw'eggwanga si kulaba mamba ku kkubo simanya biki ebyo byonna okutiisatiisa biki buli minisita alina pickup emuwerekera n'emmotoka ne Land Cruiser biki presidential advisor buli omu alina Land Cruiser biki okwonona ssente z'omu nsolo. That is not democracy. That's not peace. And that was not part of the 10-point program that NRM and NRA fought for. Therefore, please, play your cards very well. Obudde tetulina bungi nnyo naye kyemulina okumanya nti waliwo kye bayita eddembe ery'obwebange n'eddembe eribwebwa buli muntu yenna. Abantu temubajjaako ddembe lyabwe kwetegerera na kukola bye balina kukola. Abantu mubaleke buli omu alonde gw'ayagala. Ate era gye mukoma okwogera ku Bobi Wine awo wekigenda okubasiiyira ddala kubanga Bobi Wine agenda kubasiiwa mumuwulire mutwe mubigere wonna ate nga mumupromotinga. So Mwami Muhoozi agende mu maaso n'okugamba Bobi Wine nja kumutta Winnie Byanyima essaawa yonna Besigye tugenda mumuhanginga oyo gundi byonna ebyo byonna abikole kubanga biyamba to justify abantu ebbanga lyonna kye tuzze twogerako. Yabikole byonna atiisetiise avume banne akole buli kimu. Ebyo byonna bijja justifyinga what we have been saying for many years ago. I thank you so much. See you next time.